Vinka ekibanja omulaba Winnie. Hi, what's up everyone? My name is Vinka. I hope you guys are going through, are trying to handle this situation. Well, I'm just here at SWANGZ offices. We're here to give out to our friends that we work with, the DJs in the industry, maybe some MCs, some musicians. We've given out 750 kilograms of rice, we as SWANGZ, and we hope this is going to help our colleagues that we work together with in the music industry. Stay safe guys, we love you, wash your hands. We've given you the little that we have. I hope it takes you through. Nanga abantu bange mugamba mutyanze bakita Vinka kansibire embeera eno mugihandolinga bulungi. Tuli wano ku SWANGZ tetuze kugabira public naye ffe nga SWANGZ tuze okuyamba abantu bannaffe be tukola nabo ba DJs ngaabo. Era tuwaddeyo kilo 750 ez'omuceere zibayambe bannaffe zibayisemu embeera. Naawe ali eyo bambi beera mugumu teyongera okusaba Katonda tunabe mu ngalo paka embeera eno lwenatereera. Well, mubona tuyambye ba DJs kilo ziri 750 ez'omuceere, so tumanyi era ng'omwo tujjawayo abayimbi abamu ne ba MCs abamu. Yes. Ate ku bayimbi bannammwe abavuddeyo okuyamba nabo tubanaye mutuyambe naffe tuli bubimu mu kiseera kino. Well, tuwadde bannaffe be tukola nawe era omwo mwe ba DJ ngaabo ba MCs era nga bwe tuli mu industry naye mbadde nkimenyeza nga ba DJ. Bassebo ne bannyabo nze bampita Azawi ndi mukyala muyimbi okuva mu SWANGZ era nga olunaku luno olwaleero tubadde tuzze wano eno tetukoze public donation no but just kyetukoze kyakudduukira bannaffe nga bwe tukola mu industry nga bwe tuyiribeeyo okufuba okulaba ng'omuziki gubatuukako mwe bafans so ne tugamba nga SWANGZ waki tufunayo like kilo nga 750 kitegera tuziwe abantu baffe abo tulabe nga nabo bafuna ekyokulya era nga kyekitwete wano saawa zino eno tetukikola nti we are expecting anything in return tetulina tetusuubira bo okutuddiza oba nti bakube nnyo music waffe oba bakole ki yes no tukikoze lwakwagala nakudduukirira muntu munno ng'ali mu bwetaavu. Yes, hello guys, this is Azawi from SWANGZ. Today the main reason as to why we're here, we've come out like to support or to extend a helping hand to our friends as we work in the industry, and this segment is about the DJs. So we've come here like to show, to give out something to them, 750 kgs. So that they can also go through this situation when they have something to eat. So basically we're not doing this because we expect anything in return, we're just doing it out of love. So someone should not like misinterpret it like trying to say that we're trying to bribe the DJs. No, we're just doing this out of love and yes, supporting one another. DJs are our friends, like they work so much with us in the industry to make sure that we deliver the music. So this is one of the things we've come out to do mostly in this needy time. The fire baby, Nwagi, fire dancer, woman you SWANGZ. Yeah, I hope you guys are good. Yeah, today SWANGZ ESAZEEWO college educated by DJs kwanga mnandi tukola nabo mu industry bakuba music wa fake tugala bantu betusooka okudduka like run to them immediately ngoina akayimba so twabaddukiridde. This time it wasn't posho, it's rice kitegeera. So that's it. There's nothing more to explain.
nina akayimba akalala okuva ku EP yange ya Lofit Makaita Repeated nakata video tenaba nakuweza mwezi mbadde nsabira mu kyagala nnyo amujjaga omukwano yes nga quarantine eno bwe tugitambuza uliriza nnyo music kubanga naye atuyambako nnyo okukakkana ebirowoozo so kyekyo kye mbadde mbagamba nsaba buwagizi bwammwe